إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أبرت يومنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matenda malungi ga Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde entunnunsi tusobola okuba nti tusisinkana mu nsinkana ey'enjawulo bweti era Allah tumwebaza obulamu bwakyatuwadde era nga mutumuwanjagera biidhnillahi tabaraka wa ta'ala byetubukoleddemu abikkirize ate obulamu tusigazza mu maaso Allah tabaraka wa ta'ala abenga yuriyana alhaqqa haqqa waruzukuna ittiba'ahu atulaga amazima nga ge mazima tusobole okugagoberera wayuriyana albatila batilan era atulage ebikyamu nga bye bikyamu ddala era atuwa obuvumu obubireka ekyo nga kimaze okusinziira ku musomo walillahi alhamdu tugenda kutunuulira essola nga ddala era nkakasa abasomi ku bitabo eddala ebya fiqhi ekitabo kiyinza okuba nga kirina volumes nga 14 naye ngaessola yokka etutteko volume nga 3 esigale ne zibeera ku bintu ebirala ne bwe kiba kitabo kimu ng'oli yagatta era ojja kulaba nga paati esinga okuba ennene ku kyo pages ali ku ssola ekyo nno nekitegeeza ki nti essola nkulu buvunaanyizibwa bwa buli omu ku ffe okubeera nti afubanga bw'asobola okulaba nti essola ye agitereeza tasaala lwakuba nti ateekwa kuswala abadan wa innama asaala okubeera nti ateekwa okusaala ate nga byasaala byebyo byennyini ebiri mu njigiriza ya mukama waffe nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mbaka yagamba tisallu kama raaitumuni usalli musaale nga bwe mulaba nsaala kituufu emirimu gyonna tugigiga ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam niyo mbaka bw'aba akijjeyo bw'atyo timusaale nga bwe mulaba nsaala kitegeeza nti eriyo abajja okusaala nga tebasaala nga mbaka bwe yasaala sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri nti bw'oba osazeewo okuba nti osaala n'osaalira ddala ng'omubaka bye yasaala sallallahu alaihi wasallam mwattu gwe osuubira okuba nga ojja kubeeramu abo abagenda okwesiima yauma alqiyama ku lunaku olw'enkomerero sijja kuba nti nyingira ennyo ntandika ntya nti naye kusinziira ku topic nga bwe yampeereddwa essola ngenda kwogera ku bintu 5 tujja kulaba shuruutu ssola obukwakulizo bw'essola tujja kulaba ku arkaanu ssola empagi z'essola awo butereevu tuba tulaba ne waajibaatuha ebyetteeka by'essola tulabe kye bayita sunanuha ebintu nga si byatteeka mu ssola naye nga mukammilaatuha bijijjuza then tulabe ne makuruhaatuha ebitamwa oba munaqisatun ebikendeeza essola y'omuntu naye banga eyina ebigibulamu then ne tuba ne mubutulaatuha ebigittira ddala insha allahu tabaraka wa taala wekuba nabanga okusiimako Allah subhanahu wa taala tujja kuba tulaba ate maani amakulu g'essola kuba bangi tusaala naye ng'osanga amakulu tetugafaako
bintu ebyo bingi naye okusinziira ku programu nga bweri tujja kukola kitunaba tusobodde insha Allah tujja batuusaako Allah kyanaba tusobozesezza at least tuveewo nga tulina kitukupiikinze insha Allah. Tujja kutandikira ne shuruutu sola. Essola eyina obukwakkulizo eyina obukwakkulizo era buli ibaada zonna nga bwe zifaanana. Obukwakkulizo buno omwana Adamu asaana okubwetegereza era bw'asooka okumanya n'okussa mu nkola alyoka ayingire mu kye bayita essola. Bwe buba tebutuukiridde essola tajja kugiganyulwamu. Era obukwakkulizo buno abamanyi baabutulaga buliko n'obujulizi. Tujja kuleeta kamu ku kamu insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Obukwakkulizo buno abamanyi nga bwe baabutulaga buli 9. Obukwakkulizo bw'essola shuruutu sola buli 9. Ashartu al-awwal akakwakulizo akasooka al-islaamu omuntu okuba nti musiraamu. Fala tajibu ala kafirin. Essola Allah tabaraka wa ta'ala ey'omuntu nga si musiraamu kafiri Allah tagikkiriza. Kitegeeza nti abasaala bateekeddwa kubanga basiraamu bokka. Wala tasuhu minhu haala kufurihi. Era senga bwatu bwawangadde n'atuuka kuva mu nsi newankubadde nga yaga nti banne nja kusaalangako nammwe nga yinza okubanga namuwarabu ng'ebyosola byonna bimanyi bulungi ebbanga lyamalanga tannaba kubeera nti atula shahada essola yeteyinza okubanga tesobola kukkirizibwa. N'olwekyo ashartu al-awwal al-islaamu. Akakulizo akasooka kubeera musiraamu. Akakulizo akokubiri al-aqilu kwekuba nti omuntu agenda okusaala alina amagezi. Kye kigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ngeva ku mama Aisha radiyallahu anha agamba nti rufi'a al-qalamu an 3 kalamu kuwandikibwako ekirungi n'ekibi byajjibwa ku bantu 3. Omu ku 3 omubaka n'agamba sallallahu alayhi wa sallam wa ani as-saghir hatta yakbura. Omwana omuto amala kkula oyo ye byabakoze mu buto bwe Allah tabimuwandiikako. Wa ani al-majnuni hatta yaqila aw yaqina. Naali omuguwa eddalu hadithi yasooka n'abuntu aba yeebase paka ng'azuukuse. Owokubiri omwana omuto tusanga akuze. Owokusatu ye muntu omuguwa eddalu hatta yaqila aw yafiiqa paka lwabanga azze mu nnomo sensezze olwo amateeka gamugamba nti alhamdulillah bweba sola etuuse toeka okusaala. So akakukulizaako okubiri bw'oba onaasaala oteekeddwa okuba nga olina amagezi. Akakukulizaako okusatu at-tamyiz. Amagezi osobola okuba nga ogalina naye ng'olina by'otasobola kwawula. Kyobula ng'omubaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam timurru awlaadakum bis-salaati wa hum abnaa'u 7. Mulagira abaana bammwe okusaala wa hum abnaa'u 7 nga ba myaka 7. Kitegeeza omwana mu myaka 5 mu myaka 4 mu myaka 3 ayinza okuyingira mu sola nga naye uzu talina. Ayinza okusaala ku dakiika 2 n'agivaamu nanga bw'agiddamu. Ekitegeeza tanaba kutuuka mu state egamba nti asaale swala Allah agikkirize. Asaale makutanaba kwawula kitta swala ne kitta. Tera tusobola musomo tukalengera kubasomesa bitta swala. Asobola okukiyiga leero mu budde bwe bumu budde bwa zuukuuli ne mutandika okusaala naye mu dakiika nga 2-3 kyemwaka mugaana nti kitta swala ayina akikolera mu swala. So ateekeddwa okubanga yumayiz ayawula. So akakulizaako okusatu at-tamyiz okwawula. Amwana bw'aweza emyaka 7 aba atandise okumanya kino kituufu kino si kituufu kino taata takyagala kino maama akyagala kino kijja kutta essola. Naye emyaka egiri below that oyinza okwesanga nga aba akyabulamu. Mbaka n'atugamba sallallahu alayhi wa sallam wadribuhum alayha mukwate nekkaggo wahum abnaa'u 10 sinin ng'emyaka 10 bagiwezezza. So akakulizaako okusatu at-tamyiz kwe kuba nti oyawula. Obukwakulizo obwo obusatu al-islaamu okuba omusiraamu, at-tamyiz okuba nti oyawula, al-aql okuba nti olina amagezi. Obwonna obukwakulizo obusatu bukola fi saa'iri al-ibaadaat mu ibaada ezisigadde nga kusiiba, okugenda okukola hijja,
ne ibaada endala. Makulu nti omuntu agenda okukola ibaada ng'oggyeko esswala, ibaada endala zemumanyi, ateekeddwa okubanga musiraamu. Kyokubiri ng'ayawula, tajja kubeera mu ibaada ate akola ebirala, kusiiba ate essaawa nga mukaaga aliyeyo, ate aga nti maama nasiibye, ne waba mwana. Then atamwiz okubanga ayawula. Asobola okubanga muntu mukulu naye ng'amagezi nange waya zaavuddeko, oyo amateeka gaba tegatannaba kubeera nti gamukakasaako ibaada yo gituukiriza. Akakukulizaako okuna dukhulu lwaqti, kwekakasa nti esswala gy'ogenda okusaala obudde bwayo butuuse. Kyekyo Allah kyatugamba mu Qur'ani mu suratu An-Nisa aya 13. Allah agamba mu Qur'ani, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ddala mazima esswala kanat 'ala al-mu'minin, kubakkiriza Allah yagibalaalikako kitaban mawquta, nga yabwatteeka mawquta ate ng'erina ebiseera byayo ebigere. So omusiraamu tasaana kusaala wonna waba ayagalidde. La, esswala zonna nga muzimanye 5 n'endala eza sunani eza sonna zirina ebiseera byazo ebisaana okukuuma obutiribiri. Bw'oba totuukiriza ekyo, esswala bw'ona agisalira mu budde obutali bwayo, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukubonaana era tejja kukkirizibwa. الشرط الخامس akokutaano الطهارة من الحدث, kuba nti agenda okusaala aba mutukuvu. Kyekyo Allah kyatugamba mu Qur'ani ti ya ayuha alladhina amanu, suratu Al-Maida aya ya 6, ti ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Allah tugambye nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, idha qumtum ila as-salati, mimbanga mugenda okusaala, faghsilu wujuhakum, yewuzu munaze ebyenyi byammwe n'emikono gyammwe paka mu nkokola, musiige n'emitwe gyammwe amazzi, munaze n'ebigere byammwe. Omubaka n'agamba sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun, teri swala yonna ekkirizibwa bighayri tuhurin, ng'omuntu teyeetukuzza. So akakukulizaako okutaano kubeera mutukuvu min alhadath. Akakukulizaako omukaaga ejtinaabu najasaati, kwe kubanga oluvannyuma olw'okufuna obuwuzu, naam, ate tolinnya, tokwata, totuula, toyiikwako bukyafu ku ngoye zo, ku mubiri gwe. Omuntu asobola okuba nga afunye wudu, naam, wuzu agifunye bulungi najja alinnya mu bukyafu, wuzu agifunye bulungi najja akwata omwana, tonga omwana alina omusulo, engoye ogenda okukakana nga zikoze zitya, nga zikyafuwadde, naam. So mbaka sallallahu alaihi wasallam hadithi eva ku Jabir agamba nti sa'ala rajulun an-nabiyya yusalli fi thawbi alladhi ya'ti fihi ahlihi qala na'am illa an yara fihi shay'an fayaghsilahu. Bambuuza nti ya Rasulallah, singa omuntu ajja okusaala mu lugoye luyabaddemu lweyabadde ayambadde naye n'agenda mu nsonga z'obufumbo ne mukyala we, omubaka n'aga nti tikina mutawana asobola oddusaaliramu illa ayara fihi shay'an, okujjako ng'olugoye alina kyalulabiyemu, fayaghsilahu, okusobola oddusaaliramu amala kulunaaza. So making sure nti bw'omala okufuna obuwuzu ate engoye n'omubiri gwe paati endala, naam, bibanga bitukuvu byonna, ojja kubeera nga mwawe bagenda okusaala Allah akkiriza esswalayo. Mbaka kyatugamba sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu min albawli fa inna ammata adhabi alqabri minhu. Abange mugezeeko nnyo okulaba nga mwewala emisulo, mwewala obukyafu. Lwaki? Allah tabaraka wa ta'ala, abantu abasinga obungi Allah tabaraka wa ta'ala babonereza mu kaburi oba bajja okubonereza mu kaburi be baba banga tebafaayo ku nsonga ya musulo. Wano nga nkyayimiriddewo ku katono, eyo nno nsonga nkulu nnyo. Baganda baffe bangi bwagenda emanju naddala abaami, haja tusalawo okuzimala nga tuyimiridde. Omuntu n'abanga amaze haja ye ntono, alina wakunkumudde, ena ensasasi zimuddira, bw'amala akwata bukwasi mazzi n'amansira bumansizi n'atambula n'agenda. Embeera efaanaganako bwetyo tejja kufuula omuntu asaala esswala etuuke, tekisoboka. Lwaki? Akaka kumu ku bukwakulizo bw'otalina okutuukiriza ng'ogenda okusaala tukafuddeeko, kekaliwa keekokwewala obukyafu. Then akakukulizaako omukaaga saturul awra, kwe kusaala nga oyambadde bulungi. Saturul awra, kusaala nga
ebitundu byo byoteekeddwa kuba nti obibikka ng'osaala obibisse. Bw'osaala nga waliwo ebitundu ebimu ebirabika amateeka ge bitugamba okubikka, kyakulabirako Bakar Umar sallallahu alayhi wasallam lumu yagamba sahabi hadithi ngeva ku Jarhad egamba nti annahu marra bihi wahuwa kashifun an fakhdhihi, nabbi yayita ku sahabi ono nga ekisambi kye kiri bweru kirabika. Omubaka namugamba ghatti fakhidhaka fa innaha min al-awra, bikka ekisambi kyo, tomanyi nti ekisambi bwereere. Bukyatuuka ku mukyala mama fa Aisha radiyallahu anha nga yatugamba nti Omubaka lumu sallallahu alaihi wasallam yagamba la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimarin, Allah takkiriza sola ya mukyala yenna atuuse genda mu nsonga amakulu akakatibbwako essola illa bi khimarin, okujjaku nga yebikkiridde. Banyinaffe barakallahu fikum, abamu mugezaako, abamu ne bibayitako, naye musala amagezi gonna kulaba nga tomala gayambala omukyala. Fe abaami alhamdulillah soteekako ekanzu yo, oteekako oba saati nampale oba oyambadde saati nankutu, essola alhamdulillah ng'osala. Naye abakyala mu mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abagamba bwe muba wakwambala mwambale engoye 3, bwe ziba zeeyongeddemu fabiha wa ni'ma. Naye bwe banga mbeera ekalubye, mbeera sinnungi, bwavu nabwo buyitiridde, engoye 3 ye minimum. Olugoye olusooka alqamis, olugoye lusobola okwambala olinga bwolaba ekkanzu, tuyinza kiyita ekiteeteeyi oba makisi. Olugoye olwokubiri kyosiba ku mutwe, naam, nga kiyinza okuba ekikofiira oba kayinza okubeera akakaaya. Then netubaayo nakino ekyawaggulu ad-dir'i, ekibikka kyo kisiba okuva kibikka akakaaya kaamu nekijja nekibikka ensingo n'ebibegabega by'omukyala. Olwo nno eswala yejja kuba era nga ekola etya ekkirizibwa. Then niwabaawo ebirala bye tusobola okwongerako, peti, empale ey'omunda, ebyo nabyo bikulu. Bw'oba nga obirina masha Allah, bw'oba tobirina kyakulabirako omukyala asadde tali mu mpale, ntegeeza nika, eswala etuuka ye eswala etuuka. Ate bwe mba siri mu half peti era eswala etuuka. Ekitunulirwa lwe lugoye luno olw'okungulu, abaffe terutangaala. Bwe luba terutangaala eswala ejja kutuuka newankubadde nga munda temulimu kapale kanika, naam, wadde nga temulimu half peti. Bwe mbyambala alhamdulillah, ekyo kyekisinga okuba ekirungi. Kintu kino abakyala badde bakibuuza nnyo, tyanze nsaala siri mu mpale, eswala ejja kutuuka ye eswala etuuka. Kyoba ogenderera ekikulu ennyo kwekakasa nti alhamdulillah olugoye olw'okungulu nga bwe tugambye nti makisi oba ketuyisa akakanzu oba ekiteeteeyi, abalala batera okwambala blouse ne skirt, naam, eswala era ejja kutuuka walillahi alhamdu. Naye munda mu bbanga temuli biri ebibiri byensembezaayo, panti ne what ne peti, naam, tugamba nti eswala ejja kutuuka. Bw'oba obyambadde kyekisinga okuba ekirungi. Bwe biba tebiriimu, making sure nti olugoye luno olw'okungulu lukwafu bulungi, terulina kintu kyonna kyerwolesa munda. Awo nno otugambira nti ate waliwo era engoye abasiraamu ze batakkirizibwa kwambala, larri si basajja bokka ate si bakyala bokka, ate bwe gutuuka ku bakyala ne kiyitirira. Engoye ashafaafa zino ez'oluwewere ezitangaala, arraqiqa, akagoye okalaba nga mubiri gwako mutono nnyo nnyo ate katangaala. Mwanyinaze tojja kusaala swala ekola etya etuuke, tojja kusaala swala etuuke. Kwe twongerako n'abanyinaffe amumu, ojja n'omulaba nga ayambadde akagoye, ekintu kyo bakikola nnyo ennaku zino era ebibuuzo bijja mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ayambadde akagoye mikono emimpi, baagala nnyo fitting. Abamu nekyo nga kimanyi obulungi nnyo bannaye nti engoye ze mugula nga zibatuuka bulungi, ayina ogitwala ku kyalaani ne bagikola fitting, ogyo misango teekateeka kyogenda okugamba Allahu tabaraka wa taala. Nolaba omukyala nga ayambadde naye nga mu butuufu
byonna ebimuliko buli kimu osobola okiwa kiro. Naam, bwe kaba kabina akagoye kamutippye, bwe liba bbeere eryo nalivaire agalana kutulika butulisi, atuuka okufuna wuzu. Naam, ndozo kamera ajja kundaga bwe luba akagoye kati kati atuuka okugira okasika abenga anaaza akakokola nga tasobola. Naam, agezezaako kyasobola nekigana lwa nsonga nti yakakoze nga katono ebitagambika, yakatunze nga katono ate kayagala. Naam, naasiigako busiizi mazzi. Eyo yuzu teriiyo, eyo wuzu teriiyo mwanyinaze. Era bwe manga bw'otyo buwangaala muganda wange toyina swala. Sala magezi gonna okulaba nti olongoosa esswala yo. Lwaki? Esswala osaala emu tosaalayo bbiri abadan. Bwe ba dhuhuri ey'olwaleero ejja kuba emu, bwe ba asiri ejja kubeera emu, bwe naabeera magaribi kyekyo. Naye kati olunaku lwonna olumazeko nga bw'otyo bw'oyambadde esswala bw'otyo bw'ozisadde zonna Allah tazikkiriza, engoye esobola okufiitinga gye ziri, wazireseeyo oba wazigula zikutuuka bulungi n'ozizayo ku kyalaani ne bazikwatamu, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So banyinaze barakallahu fikum, mulongoose embeera eyo, mulongoose embeera eyo. Ne mulaba nkiruddeko nti banyina mwe bajja shakawa ne bazireeta ati sheekha bakyala abambala bwe bati abafuna buwuzu, ate abamu bwe mugambwako ne mwefuula ate ab'ekitalo, ne mutuuka n'okuwaayiriza. Seekagu namubuuza nanga ntebirina mutawaana, baseka ki mulimba abamu bintu bingi bimuteekako amaseka nga tebabyogera kate nongoguzaga nti fulani yaŋŋamba ekintu ng'ekyo. So kigambo kubikka bwereere kikulu. Engoye ezibatippa ezibamiima, engoye ezitangaala, engoye ezitabamala. Abaami nammwe ensonga eno bwe tuba tugyogerako temusuubira ntugamba bakyala bokka. Engoye ezikumiima ziti, nolaba omusajja nga ayambadde jinni, pale ya jinni. Naam, Allahu akbar walillahi alhamdu. Numuza nti onaava kuyimira mu maaso ga Allah nayambala essaati ng'eyo n'atuuka okuvunnama, amanyuma ne galabika. Oba n'omulaba ng'asala nga buli gwakutama abeera mu lutalo, enda ali ku maviivi, omukono ogumu guli ku maviivi, omulala guli eno gutereeza mpale paka esolala n'agimala. Wazambadde budde bwakiro, tozimanyi bazikase bukasi zokka z'olina. So abooluganda barakallahu fikum, tugezeko nnyo okulaba nti twetegereza engeri gye twambalamu. Ku kano tukone ku lugoye omuntu lwaba asuzeemu. Night. Naam, night dress. Omuntu olugoye lwaba asuzeemu tekyalibadde kirungi dukola ki? Lusaaliramu. Si kirungi. Tuli ku kigambo kubikka bwereere. Olugoye lw'osuzeemu si kirungi kulusaaliramu. Naddala bw'omanya nti lulwo lwakwebakwamu. Engoye ezeebakwamu tuzimanyi ffenna abasinga obungi ti zibeera ki? Zibeera ziba mpeweevu, tugambe tya mpeweevu, nyangu. Okiraba bwogamba night dress tosobola gamba nti omusajja asuze mu lugoye nga kanzu gyasaaliramu oba lw'ensonga nti aba ayagala kagoye katono nankanyi. Abakyala mwe mutusinga okuzimanya ezo night dress, omusiraamu tewalibadde wakugisaaliramu. Lwaki? Bwetunulira embeera, kuba ne bweba kujja mu ddiro okubuuza abantu ng'olimu ensa toyinza gijjiramu, si bwe guli ate bw'ogisaaliramu. Ng'oli ku kigambo ekigamba nti ti oli mu kisenge gy'osaalidde. La ya akhil karim, lw'omusahaabi yalaba munne ng'embeera si nnungi, n'amugulira engoye ebbiri. Olunaku olwaddako n'amulaba nga mwezi yamugulidde, nti musajja namugulidde abiri, bulungi atuuka okusaala. Namuga nti alamu aksuka thawbaini, waaye saakugulira ngoye ebbiri? Namuga nti kituufu. Namuga nti atastatu an takhruja bihatha thawbi ila suuqi, nga bw'oyambadde bw'oti osobola okugenda mu katale wali n'obaako kyogula? Nti sisobola. Namuga nti wallahu ahaqu an yutazayyana lahu, Allah bwekuba kwewunda
totunulira bantu. Allah yasaanye okubanga ye number 1 goba wa priority mu kubeera nti bw'oba ogenda okuyimirira mu maaso ge obeera mu kifaananyi kisinga okuba ekirungi. Nebaayo omwanadamu eyasuze mu lugoye di babadde mu darusu, di babadde bafiiriddwa, di moroka yabafuddeko mu kkubo badde bajja basajja bato moroka neegaana ne basula mu mmotoka. Olwo olugoye lwoba osuzemu telulina mutawaana gwonna okuggyako nga lulina ebyalugenzeemu weeroteredde. Okiraba mwabadde ku mbaga eyo ne hajjatiwo ne mbaako ensonga ze mwamaliriza, engoye ezo okujjawo nga zagenzeeko ebyazigenzeeko binazi tekina buzibu. Naam. So engoye zisuddwamu za mirundi ebiri, erugoye nga lwateekebwateekebwa kusulamu. Basajja bakulu baganda bange abamu yajja nabanga alinayo ekikanzu kye akyambadde emyaka nekituuka n'okwabirira okuyabirira kukaddiwala nga newuza ezimu zaa zitangaala nakisa ku musumaali awo. Kiraba kyasulamu. Ayina okuba nga si embeera bwetyo bwefaananyi, wabula nti yalina olugoye lwasaaliramu nga lulwo naye ogenda odutunulamu. Ate abamu abaami mukola ensobi, la ilaha illallah muhammadu rasulullah, n'oyambala ekkanzu yeyo nga munda tolinaamu kantu konna. Ekiraba nga bw'oyimirira mu musana oba wali layiti bwekuyitamu bweti oli byonna abiraba. Ekiraba engoye ngezo tuzeegendereze. Siraamu tateekwa kudda kwambala lugoye nga yasifu amma waraahu nga lulaga ekiri munda abadan. Tateekwa kwambala lugoye nga lumumiima omusajja n'omukyala. Tateekwa kwambala lugoye nga lutangaala. Tateekwa kwambala lugoye nga lulimu ebituli. Naddala ebituli ebiri awantu wetwalisuubijja nti alhamdulillah omuntu asaanye okubeera nti yeegendereza. So muno muna tunoonyaamu ki? Bikka obwereere, yambala bulungi, ennyambala ekuweesa ekitiibwa kubanga ogenda kuyimirira mu maaso gaani ga Allah, ogenda kwogera naye. Tuzzaako olugoye olulala era nga nakyo ensobetera okubaawo olugoye nga terubikka bibegabega. Mbaka yagamba sallallahu naha rasulullah sallama nabbi sallama yagamba la yusalliyanna ahadukum illa wa ala atiqihi wa fi riwaya illa wa ala atiqihi shay'un. Tagezanga n'omukummwe n'asaala okuggyako ng'ebibegabega alina kyabitaddeko, ebibegabega abibisse. Bavubuka guno muze omwe mutera okuba nagwo tugulaba n'abazeeyi gye bali naye nga kirabikira nnyo mu bavubuka. Najja mu masigidi oba alikawuwe najja ayambala musalankwawa. Musalankwawa tesaala. Musalankwawa tesaala. Barakallahu fikum. Tubeere beegendereza okubeera nti bwe tuba tusaala ebigabega byaffe tubibikka we tukkirizibwa okubikka ekibegabega okusaala nga ekibegabega kiri bweru mu mbeera ya hijja. Ate ekimu kiba kibikke, ekimu kyekibeera ekibikkule. So ebibegabega amateeka gatulagira okubeera nga tubibikka. So ebyo nno ze shurut bwe bukwakkulizo bw'esswala. Tusigazaayo kamu bubiri tubadde ku kigambo ekyokubikka obwereere bwaffe. Akakwakkuliza ak'omunaana istiqbaalu lqibla, okwolekera ekibula. fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Allah kyatugamba fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam, asaala yolekeza ekyenyi kyo wa Makka. Wa haythu ma kuntum, wonna we munaabanga mubadde nga mugenda okusaala, fawallu wujuhakum shatra, muteekwa kubanga mutunulira saidi eya Kaaba oba mutunula mu Kaaba. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyekigambo kyeyagamba omusajja yajja mu masjidi, hadithu gyagiraba mu maaso, yamugamba nti idha qumta ila sola, bw'obanga ogenda okusaala, fa asbighi lwudua, funa wuzu bulungi, thumma staqbili lqiblata, yolekera ekibula, fakabbir, leeta takbira. Okwolekera qibla teeka, naye waliwo ekitabeerera teeka, naddala nga oli mu kidduka. Ekyokubiri, oyinza okuba nga oli mulwadde n'okutereza kikalubye, oyinza okuba nga olina wooli oyagala kusaala oba osaala teri asobola muzibe ogezezaako kunoonya banangaani n'okole
nosubira nti ekibulaawo wekiri nosalangira tosumudde mu qibula esola togiddamu ebeera ntuufu wabula amateeka gatugamba ku kigambo kikwatagana ne qibula nti tokkirizibwa kumala gatunula wonna wooba osanze bw'obanga mu kitundu ekibulaawo ekiri tokimanyi okujjako ngomaze okukola ebisoboka byonna okulaba nti omanyi qibula wekiri buuza bw'otuuka mu kitundu nga qibula tokimanyi masajidi tetuzimba ebiseera ebisinga zibeerako akantu ako ak'omu maaso nfuna masajidi ezisinga obungi tetugenze tulaba naddala nga wana e Uganda zibaako akasenga ako ak'omu maaso kekalaga nti eno masijidi kekalaga nti wano wetututula so esola bwetuuka nobanga byonna ebisigadde biri byetusoose okunyonyola obirina bulungi nnyo ngaekikyasigadde kumanya qibula wekiri amateeka gatugamba nti fubanga bwosobola okulaba nti omanya qibula wekiri oyolekere ngaoli mutebenkevu nti wano wentunudde wewaki wewatuufu tukimanye qibula tubuuza genda ku muzikiti buuza awali omuzikiti naam embeera Allah agenda agigonza kubira munesi mtu wayi ngenda kundi wano ndi mudiro nsale ntunulewa akugambe tulawo mu nsonda tunula wali nankanyi tunula wali TV tunula wali kifulani kiki olw'ensonga nti gobona amalaga sala esola Allah tajjajjikiriza singa ngezaako okulaba nti nonye qibla era nensala nga nina endowooza egamba nti wentunudde we watuufu esola nengimaliriza abaawo ne bajja ti tunudde wawana nti siweewo watunudde wakyamu nyinza okubanga nsanze omukeeka mu ddiiro tegaragana nga obwongo bwange ne bumpa nti ono ava kusaala nange ni saala busaazi oluvannyuma lw'esola ne baŋŋamba nti wobadde tunudde si watuufu esola ngiddamu esola togiddamu bw'obanga mu kusooka wafubye okulaba nti otunula watuufu esola togiddamu naye bw'obanga tewabifuddeko gwolwatuse mu ddiiro wafunze bufunzi mikono tugamba nti esola oteekwa giddamu kuba akamu ku bukwakulizo bwako kakoze katya tekafiiribbwako era tekatuukirizibwa bw'aba muzibe emisajja wattu aze mu masigiri tutera okubalaba bambi olina okulaba nga atunudde awatatunulwa amateeka gakukkiriza omukwatako n'omutunuza awatuufu tekina buzibu so nga nasaala nza okuba nga asaala kyakulabirako mukyala nga nti omusajja ali namukwatako nti nfuna naye nga asobola omugamba nti oya kiikamuuko otunule mu nsonda awo awali emikeeka kyuka tunula otule mu TV ekyo kyo kikkirizibwa kikkirizibwa okigamba asaala naye kitakkirizibwa kwe kutandika discussion ezo nno munange mbadde ntunudde walala naye kale kasita abyogera bwati esola beefudde atereeze esola agiddemu atunula watuufu ate esola ateeka okukola ki ateeka ogiddamu faidha takhallafa shartu min hadhihi shurut singa akamu koobwo obukwakulizo bwe tulabye omwenda tulikamunaana akomunaana akabadde kakwolekera mu qibula n'akasembayo aniya kwekuba nti omanya esola gyogenda okusaala aniya kwekumanya esola gyogenda okusaala nti dhuhuri asiri maghribi isha faidha takhallafa shartu min hadhihi shurut singa akamu ku bukwakulizo okwako tekatuukirizibwa batalat esola tebeera ntuufu ebeera nfu ikhwata alkiram banyinaze baganda bange barakallahu fikum obwo bwe bukwakulizo bw'essola tudda ku ki arukanuha empagi z'essola empagi z'essola zino abamanyi bwe baali bazoogerako bazitulambikira teziri mu hadithi ya mbaka kyomubaka yagamba sallallahu alaihi wasallama an abi hurairata qala qala rasulullah sa sallama arukanu sola zezino hadithi ojja jesanga bwetyo wabula waliwo hadithi walillahi alhamdu esangibwa mu bukhari namba yayo 625 hadithi eno ye umda mpaji nnyo okutulaga empagi z'essola zonna
hadithi eno naam etulagira ddala bulungi empaji ezo zonna era baulama hadithi eno bwe bagitunuulira ne batandika ogisunsula bo ne batukenunuliramu ti mu hadithi eno wanatulaga nti eno mpaji neno mpaji neno mpaji neno mpaji eno wajibu eno wajibu neno wajibu kuba hadithi ezogera ku sala teri emu teziri bbiri teziri ssatu ahadithi nyingi funa kati abamanyi bagendanga bazijjamu betuteekeddwa okuyiga tikano kakwakulizo eno wajibu eno mpaji kino si kyabwa tteeka n'ekirungi kijjuza essola kino kitta essola kino kigikendeeza kati hadithi eyo gyetwogeddeko nti ye kapito yaffe mu kutulaga empaji z'essola eva ku abi hurairata radiyallahu anhu eva ne ku abu usama neva ne ku abi huraira gisange mu bukhari egamba nti anna rajulan dakhala almasjida lumukumembe gombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja yayingira masjidi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun yasanga mubaka atudde sallallahu alaihi wasallam fi nahiyati almasjid masjidi atudde wabbali awo omusajja bwe yajja fasallana sala thumma jaa fasallama alaihi bwamala okusaala najja wali omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam namutolera salamu mbaka namuddamu nti waalaika salaam naye omaze okusaala wadde omaze okusaala ddamu thumma jaa naddamu nasaala musajja wattu nakomawo namugaa nti assalaamu alaika assalaamu alaikum mbaka namuddamu nti waalaikum assalaam farji fasalli fa innaka lam tusalli namugaa ddamu osaale ogwokubiri tonna saala musajja wattu naddamu nasaala ogwokubiri kakati emirundi gyoza ebiri riwaya endala zigamba nti yasaala emirundi esatu paka omubaka lwe yamugamba sallallahu alaihi wasallam nti ku mulundi ogwokusatu nabbi omugamba nddamu osaale omusajja kyava agamba nti ya rasulallah wallathi ba'athaka bilhaqqi ndayiro yo allah yakutuma n'amazima ma uhsinu ghaira hadha emirundi gyensadde ebiri nebwe ginaaba emeka siinayo sola gyenja kusaala eyo giweko ttiiki era gyenja okusaala ejja kufaanana gyemmaze naye fa'allimni kirabika simanyi nkakasa simanyi kusaala kwogeze no nga ddamu osaale ddamu osaale ddamu osaale fa'allimni nsomesa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam natandika omusomesa byeyamusomesa abamanyi kubasinziira ne bagenda nga bateekulula yamugamba bwati yamugamba nti idha qumta ila ssala nga nabbi amaze okulaba sallallahu alaihi wasallam nti sola omusajja mbi ye kennyini i'tarafa akoze atya akkiriza tibyasala tebiriyo yamugamba nti idha qumta ila ssala bwobanga ogenda okusaala fa asbighi lwudua wuzu gifune bulungi nyikiza ebiyungo tofuna wuzu paka oyo naam kyova labanga wuzu buli kiyungo tukifuna emirundi esatu wegigwerako omuntu ekiyungo kiba kimatidde amazzi naye senga oli afunye wuzu omulundi gumugumu nakyo kituufu gyekiri ekitunuulira kiki kakasa nti ekiyungo kyofunyisezza wuzu kitobye kyova nga kiwaka amazzi omulundi ogusooka nokiwaka ogwokubiri nokiwaka ogwokusatu ogwokusatu ogugwerako masha allah olwo obanga okinyikiza namuga nti idha qumta ila ssala bwobanga ogenda okusala fa asbighi lwudua nyikiza bulungi guzu abamanyi banga nti omuntu asaala wuzu oteeka okubaawo thumma staqbili lqiblata oluvanyuma yolekere qibla ne bamanya nti kumu ku bukwakulizo bw'omuntu agenda okusaala kwekuba nti atunudde awatuufu kyekibula
fakabbir leta takbira, fakabbir leta takbira. Takbira bweggwa thumma qara ma tayassara ma'aka min alqur'ani, soma kyoba osobodde mu qur'ani. Hadithi endala mbaka nagamba sallallahu alayhi wasallam, la salata liman lam yaqra bifatihati lkitabi. Bamanya nti teri sola ekkirizibwa ng'omuntu asomya alfatiha, nibamanya nti kitegeeza eyo naye ompaji. Bwe yamala n'amugamba nti bw'omala okusoma kyoba osobodde mu qur'ani, thumma rka, oluvannyuma kutama, hatta tatma'inna raki'an, okutuusa ng'otebenkedde tikati ndi mu positioni ey'omuntu akutamye. Thumma rfa' ra'saka, situla omutwe gwe go, hatta tastawi qa'ima, okutuusa ng'owesimbye bwantoogo. Ekigambo hatta mu lulimi olwarabu kitegeeza nti okutuusanga, olulimi olwarabu nfuna lilghaya, omala kutuuka makulu nti ekintu mala kimalayo, nfuna kiringa oli okugamba nti omwana oyo mukube hatta yabki, okutuusa nga akaabi. Bw'aba tannakaaba kitegeeza tonnakuba. Naam, yemmere eno hatta tashba, paka olwonakkuta, kitegeeza bw'aba tannakkuta asigala mu maaso nga akyakola atya, akyalya. Kati nyukuta eyo harufu nyukuta ya kulaga kintu nti kyekiraga nti okikoze otuusa ku point fulani. Kati omuntu akutamye ku maviivi amala kakasa nti atebenkedde mu kutama, bwekuba kutamuluka yesimba bwantoogo. Naam, yinza okukolamu wano gundi empaji y'okutama ku maviivi, mbaka kyagamba sallallahu alayhi wasallam, nabi sa sallam agambye sahabi ti thumma staqbil alqiblata, yolekera ekibula. Naam, omala okwolekera ekibula, fakabbir leta takbira nti allahu akbar. Bajino tujja kuziraga emu ku emu. Namuga nti kutama hatta tatma'inna raki'an, okutuusa ng'otebenkedde mu kutama. Thumma rfa' ra'saka, situla omutwe gwo, hatta tastawi qa'ima, okutuusa nga ddala owulira nga weesimbye bwantoogo. Genda ku sujud, thumma sujud, oluvannyuma vunnama, hatta tatma'inna sajidan, okutuusa ngo kati ebyo abamanyi bagenda nga bakuŋŋaanya. Bwamala obikuŋŋaanya byonna mu hadithi eyo, kuba hadithi yagira ki, yagaziwa kutama, kutamulukuka, vunnama, tulamu wakati w'envunnama ebbiri. Naam, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam oluvannyuma tuula kusoma tahiyatu, omubaka n'agamba sahaba nti wafa'al dhalika fi salatika kulliha, ebyo nga bw'olabye mbikugamba bw'otyo bw'oba obikola fi salatika kulliha, mu sola yo yonna. Ikhwata alkiram, hadithi eno ne muslimu gyeri yetulaga sifata sola, omuntu bwateekeddwa okusaala, era mu sola omwo abamanyi we batujjira al arkan, empaji, wal wajibat ne wajibat, wasunani n'ebintu ebya sunna, wama yataallaqu biha min ahkami, n'amateeka amalala agakwata ku sola. Mu kutukuŋŋaanyiza kwonna abamanyi ne batukuŋŋaanyiza empaji 14. Riwaya endala bamanyi balaga empaji 15, naye kinawe kijja okugira nti lwaki bagamba 14, byonna bituufu olw'ensonga nti okizambo gyenja okuwa ennyangu ennyo, oli ayinza okubuuza nti kuva wano paka Masaka n'okudda
ezo ziba engendo mmeka? Eryalaba nti ziba 2, okugende Masaka lugendo, n'okuva Masaka okudda e Kampala lugendo, nebayaga nti luba lumu. Kati oyinza okwesanga nga abaze olumu mutuufu n'abaze 2 muki mutuufu. Empagi tutagenda emu ku emu. Empagi esooka, era empagi zino badde nakye neerabidde ate nga kikulu. Empagi zino tezikola zitya, buli emu yeetengedde, buli emu yemaliridde. Era empagi zino la tasqutu amdan, tezikuvaako mu ngeri okuba nti ogirese mu bugenderevu, wala sahawan, kakubere kwerabira bw'ogyerabira toyitawo buyisi n'ogenda mu maaso. Waliwo kyebagamba okukola nti bw'oba ogyerabidde kola kino. Bal tubtiru swala bitarkiha, bw'obaako gyolese eswala efa. Naam, eswala ekola etya? Efa. Empagi esooka alqiyamu maa alqudra, okuyimirira ng'obusobozi obadde obulina, okuyimirira ng'obusobozi obadde obulina. Bw'oba tobulina, oli mulema, oli mulwadde, amateeka agagamba kisaala ng'otudde. Kiraba kati kiraga nti tteeka Allah atugamba mu Qur'ani ti waqumu lillahi, muyimirire ku lwa Allah nga musaala, qanitiin, nga muli bagonvu. Hadithi eyokubiri, hadithi ibadde aya, sorry, kati hadithi ku kino omubaka agamba sahabi gwe bayita Imran bin Husayn yalina ejjute, n'alibuuza omubaka nti ya Rasulullah nsaale ntya? Omubaka yamugamba nti salli qaima, oteekwa kusaala ng'oyimiridde. Fa in lam tastati', bw'onaaba olemeddwa, fa qa'idan, saala ng'otudde. Fa in lam tastati', bw'onaaba olemereddwa, fa ala jambi, saalira ku saidiyo. Kiba kitegeeza nti mu sola tetukkirizibwa kusaala nga tutudde, illa ng'essola ebadde ya sunna, ate nga omuntu bambi asuubira okulwa ajajjiwanvuya. Naye bw'aba ya farda, etteeka litugamba kukola ki? Kusaala nga tuyimiridde. Atuula yaliwa nga asaala, yoyo ng'alemereddwa bulemwa, mulwadde, naam, mulema, munafu, musajja mukulu muzeeyi, buli lwagezaako okuyimirira kamunguluza amukwata, naam, amateeka gamagamba asaale ng'akoze atya? Ng'atudde. Empagi eyokubiri, naam, takbiratul ihram, takbiri eno ey'omusola. Baka yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi eva ku Ali aga nti miftahu salati at-tuhur, ekisumuzo ky'essola kwetukuza, wa taharimuha, ate okubalibwa nti oyingidde mu mizizo gy'essola, kitegeeza nti nga olutokkirizibwa kukola kitali kya musola, at-takbir, kuleeta takbira, wa tahliluha, ate okugisumulukukamu ga nti alhamdulillah, kati essola givuddemu akola ebirala, at-taslim, kutoola kiki? Salaamu. Empagi zino kansooke nzilistinge, nja kuzinyonnyolamuuko ennyonnyola ey'enjawulo insha allahu taala. Katuzimentioning, katuzoogere. Empagi esooka kuyimirira eriyo yasobola. Empagi eyokubiri kuleeta takbira. Empagi eyokusatu kusoma al-Fatiha. Empagi eyokusatu kusoma al-Fatiha. Empagi eyokuna kukutama ku mavivi. Empagi eyokutaano al-i'tidalu min ar-ruku'i, okukutamulukuka. Empagi ey'omukaaga as-sujud, okuvunnamira ala al-a'dha'i as-sab'a, ku biyungo 7. Empagi ey'omusanvu al-i'tidalu min as-sujud an as-sujud, kwe kujja omutwe ku ttaka, avunnamye empagi n'agujjawo naye mpagi. Empagi ey'omunaana al-julusu bayna as-sajdatayn, okutuula wakati w'envunnama ebbiri. Empagi ey'omwenda at-tama'aninatu fi jami' al-arkan, kwe kutebenkera mu mpagi ezo zonna nga bwe muziwulidde. Empagi ey'ekumi at-tashahhud al-akhir, tahiyatu esembayo. Empagi ey'ekumi al-julusu li-tashahhud al-akhir, okutuula mu tahiyatu esembayo.
empaji ye12 as-salatu ala nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusalirira mu nabbi mu tahiyatu esembayo. empaji ye13 at-tartibu fi hadhihi al-arkan kwe kuba nti empaji ezo ozirinanyisa al-fatiha takbira yesose al-fatiha neddako kutama ku mavivi okutamuluka sujudi okutamuluka ngovude mu sujudi kula wakati w'envunama ebbiri okula tahiyatu okulinanyisa empaji. naam at-tartib okuba nti tuzinanyisa hasma warada fi hadith al-musii salata okusinziranga ombaka okusinziranga bwekyalagwa mu hadithi y'omusajja oli yasala obuki obubi n'empaji esembayo at-taslim okutola salam. empaji zino abooluganda barakallahu fikum bannange zezikola essola. empaji zino nagabangambye nti tezikiikirirwa buli emu yeetongodde, tezikusonyiibwa ngeri yokuba nti ozeerabidde, ate era tezirekebwa mu ngeri yakuba nti okikoze mu bugenderevu. naam empaji zino zetwogeddeko zirina akantu kenjagala twetegereze nnyo nga tumaze okuziraba, naye emu ku zo bw'ogyerabira n'ogireka oteeka okudda emabega n'ogireeta bw'oba tonnagituukako mulaakeddako. naam emu ku ezo empaji al-fatiha kutama ku mavivi okuvunama emirundi ebiri okulamu wakati w'envunama ebbiri. naam nga bwe tugenze tuziraba naddala ez'ebikolwa. naam nti senga ogyerabira n'ogireka ebbanga lyomala nga tonnagituukako mulaakeddako. naam demabega ogireete. sigambye bw'ogyerabira ng'otuuse mulaakeddako, la mpaji yenyini gye weerabidde n'ogituukako mulaaka ekola etya eddako. amateeka gagamba nti bw'oba tonnagituukako mulaaka eddako demabega. wabula bw'ogijjukira ng'ogituuseeko mulaaka eddako wadde obadde ogiyiseeko, naam eraaka eno eyalibadde ng'eyokubiri, naam eri yasoose ogitta eno eyalibadde ng'eyokubiri n'eripulesinga eri ekoze etya gyeweerabiddemu empaji eno. tujja kikolamu kuwano insha allahu taala mukirabe. eraaka ey'emabega muweerabiriridde empaji eno ogitta eno mwoli yeteekwa okudda mu kifo kyeri gyosse mu mbeera ezo zombi. mbeera ki nti olina empaji gye weerabidde obadde tonnagituukako mulaaka eddako n'ogijjukira dabuzi mabega ogireete. eyo embeera esooka. embeera eyokubiri olina empaji gye weerabidde n'ogijjukira nga gy'olimu mulaaka eddako. tuli ffenna eraaka eri mweweraliridde empaji eno efa eno mwoli mojjuukiriridde yegenda okudda mu kifo kyeri eripulesinga eri. kitegeeza nti bw'oba olina eraaka bbiri olwo balaki emu, bw'oba olina eraaka ssatu naam balaki bbiri, bw'oba olina eraaka nnya bala olina mmeka ssatu. tutegeragana kati mu mbeera ezo zombiriri envunama ebbiri ez'okwerabira ozivunama omaze kutoola salaamu. mu mbeera ezo zombiriri bw'oba ozitegedde walilahi alhamdu envunama ebbiri ez'okwerabira ojja kuzireeta nga omaze kutoola salaamu. ekibuuzo, singa mmala okutoola salaamu nenzijukira nti mbadde nteeka okuvunama, envunama ebbiri ez'okwerabira nagwo omusomo muwanvu, naye abamanyi balaga nti bw'oba oyina ekikutuuseeko nga n'omubaka kyamutuukako n'avunama envunama bbiri olw'okulongoosa kino ekyali kimutuuseeko, weyateeka envunama naye wooziteeka. kyakulabirako alina kyeyakola mu sola ng'ateeka okuvunama nga tanaba kutoola salaamu. bwe ngamba alina kyeyakola mu sola mu ngeri y'obutanwa, naam ng'alina
kyeyakola mu ngeri y'obutanwa n'avunama nga tanaba kutoola salaamu, nawe wekikutuukako vunama nga tonaba kutoola kiki salaamu. waliwo ekyamutuukako musola mu ngeri y'obutanwa mu ngeri y'okwerabira n'avunama baada salaamu, exactly nawe kyekikutuuseeko nawe vunama baada kiki baada salaamu. kati senga mbikola vice versa, tuli fenna obanga tojjukira nti aba kino nteekwa okuvunama before oba after, amateeka kagamba nti wonna woba ovunamidde essola ebeera ntuufu. wabula yenna akitegedde akijjukidde akimanyi, please nabbi we yateeka envunama ku ekyo kikutuuseeko naawe woba oziteeka. neerabidde wonna woba ovunamidde either before oba after. kyentegeeza ki nti ekikutuuseeko obadde oteekwa okuvunama kabula before nojjukira nga omaze okutoola salaamu vunama, oba ekikutuuseeko obadde oteekwa okuvunama after naye wekanze ovunami before, kubanga memory yebeekuwa nti oteeka okuvunama envunama biri ezokukola ki ezokwerabira. kanobanga envunama ozitadde wezibadde zitali nnyo suitable kuziteeka, eswala etuuka ekyokuddamu nti eswala etuuka. tayib tugenda ku demonstratinga empaji zino ezimu ezeetagisa okusaako omulaka. olw'obufunda bw'ekifo n'embeera yaakyo tunule eno tunule, okay? mujja tukkiriza kyemanyi kamera maani ajja kubeera nti tayib. omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja oli yasaala obubi yamutereeza kubanga yaga nti ya rasulallah faalimni nsomesa. omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam natandika omusomesa namugamba nti idha qumta ila swala bwobanga ogenda okusaala fa asbigh alwudua uzugifune bulungi thumma staqbil alqiblata yolekera ekibula. bwetuba twolekera qibula nabagambye nti so making sure nti wokutonde we watuufu. kantegeera nti we watuufu either ogenze mumasijidi nolaba engizimba yamasijidi irengiriko akantu nti abo netutunula, kuba kizibu nnyo okuba nti tutunula wano ate akantu bakazimba wano. naam naam kizibu okuba nti masijidi bagizimbye ngaeriko abasinga obungi bakayita mimbali. naam naye nga si erinnya lyako mu lulimi olwarabu yesijja gendayo ennyo mimbali. masijidi nemanga mimbali wano webagitadde ate nga tutunula wano tekisoboka, oba mimbali lesaidi wano ate nga wano tutunula tekiriiyo. kati masajidi zonna ezisinga obungi zetumanyi zetukuze tulaba wolaba mimbali eyo akayumba ako akayitamu ako. naam tuba tumanyi nti omuntu wakola atya watunula nga asaala. kakati mbaka saa salama aga nti fastakbili alqiblata yolekera qibula. qibula oba tokimanyi buuza abala tulina amasimu nga gasobola otuwa campus direction kwamba makubo alhamdulillah kati ati gagazi kizibu gani nasadde nga situleni mu qibula bwobanga mukusooka wagezezaako. kati paji esooka tugambe kuyimirira eri yabasobola, bwemba sisobodde mateeka gakukkiriza okusaala ngaotudde. fakabbir kanti allahu akbar. kono bwetuba tugisitula bannange barakallahu fikum tufeeyo nnyo. nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam tisallu kama raaitumuni usalli, musaale nga bwe mulaba nsaala. ahadithi no zetubalaga zeziragira ddala practically omubaka butya bwe yasaala sallallahu alaihi wasallam. naye baganda baffe abamu musanga nga atandisa okusaala emikono agisitulanga bwayagala. la ilaha illallah. please tulongoose lwaki tikino kyetukola. mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti awal ma yuhasabu bihi labdu yauma alqiyama assola. allah kyagenda okusooka okutubala ffe nassola. essola yegenda okusooka okutundubwamu bwesangibwanga nzijuvu allah agenda agikiriza nemirimu egisigadde, bwesangibwanga bwetyo gadibengalye era agenda agikuddiza nebisigadde allah akola atya abigaane. so fakabbir leeta takbira nti allahu akbar. tuwanika emikono negyenkanankana n'amatu gaffe oba ebibegabega byaffe. bannange yimpanika entuufu allahu akbar levu yebibegabega oba allahu akbar. ebatu bino biteekeddwa okuba bitunde mu qibula. so empagi
kuleta takbira yesooka nti Allahu akbar netufunga emikono ngezaako kulaba nti nkuwa arukanu mpaji ebirala kino nakiri nyinza obutabigenda mu details naye ali muhimu nkulaga mpaji ti empaji esooka kuleta takbira nti Allahu akbar kino kikulu amaaso gabeerawo nga tusaala omuntu asaala yekka oba imaamu amaaso gabeera wali wagenda okuvunamira maamuma bagwamu option bbiri nti amaaso go gabeere nnyo okusinga wansi naye n'okulaba entambula yani ya imaamu entambula yani kikulu kuba imaamu ajja kukola ekintu for example aya tugimanyi obulungi nti mulimu Quran mulimu aya z'okuvunama aya z'okuvunama wansi wasujudu waqtarib ojja kulooza nti imaamu agenda ku maviivi akebusi wansi kati gwaba anaaba tamutunulidde andaddala bamuli okumpi oyinza okutaataaganyizibwamu so kisija kirwako nnyo naye nga empaji eyokubiri tukuleta takbira nti Allahu akbar amaaso negabeerawo nobugenda okukola ki okusaalira twewale tujja kituukako insha allahu tabaraka wataala okuba nti omuntu asaala ate nga amaaso gali ku birala asaale Allahu akbar era solaki funa siramu naga nti sheekh wazze kusana nadde ensaala nondeka nti wandabye otya nti nabadde ensaala kiraba tubyewale ebyo lwansonga nti byebimu munakiswati bigenda bikendeeza ku mpeera z'eswala yaffe Allahu akbar empaji eddako kusoma al-Fatiha baka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti la salata taina sola ntuufu oyo atasomya al-Fatiha awo manyi bajene baga nti okusoma al-Fatiha kiki mpaji al-Fatiha bwegwa thumma ruk'a kutama ku maviivi hatta tatma'inna raki'a okutuusa ng'otebenkedde tiddala ndi mu position ya muntu akutamye ku maviivi baka yakutamanga sallallahu alaihi wasallam hadithi nga bwe zikiraga baka yakutamanga sallallahu alaihi wasallam sahabi anyumyanga agamba tumbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam la yutujzi'u salatun tetuuka essola la tujzi'u salatu la yuqimu fiha arrajulu sulbahu essola y'omuntu tetuuka nga taterezeza mugongo gwe ati hadithi zitugamba tumbaka yakutamanga sallallahu alaihi wasallam nga tayiikayo buyisibwa nti bwamwe bali baganda bafu Allahu akbar nakawansi oba si kyekyo wala yaqna ate nga takukunala bukukunazi nfuna oli bwoti kabina kaliwe kati la okiraba era hadithi zigamba tumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakutamanga bulungi ku maviivi nga ne bwoyiwa amazzi eno tegayiika eno wadde kujja ku nkoona hadithi nga bwekiraga so kutama ku maviivi otebenkere okiraba sami'a Allahu liman hamida bodde engulu ng'okutambulukuse weesimbe bwantoogo nga bwewabadde ng'osoma al-Fatiha bannaffe abamu akutambuluka n'agira bwati omuntu alaba omuntu nga bwati bwayimiridde nga nti mugongo mulwadde naye wange omugongo mulamu please kutambuluka bulungi weesimbe bwantoogo enayo mpaji n'ogenda ku sujud ebigambo ebyo tugambye 7 emikono gyombiriri amaviivi tusooka nakyenyi ekyenyi kyekisookawo ye number 1 emikono gyombiriri amaviivi n'amagulu ku kyenyindo oba ku kyekyenyi omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah takkiriza sola ya muntu yenna naam nga tatuusiza nnyindo ye ku ttaka hadithi nga bwekyogera nfuna era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti umirtu an asjuda ala 7 nalagirwa okuvunamira ku biyungu 7 atandi kubimensioninga n'agamba nti kisooka yasonga ku nnyindo mulimu bannaffe abamu bolusi basala ne galubindi oba si galubindi naam najja avunama bwati ng'ennyindo eri waggulu la era mubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam essola y'omusiraamu tetuuka essola y'omuntu yenna tetuuka alladhi oyo atatuusiza nnyindo kuki ku ttaka ekyenyi kyonna kiba kiti naam guno gwe mukeeka oti so sooti oba oti abadan togja bwoti wadde bwoti ekyenyi kyonna kiteekeddwa okuba nga kituuka ku ttaka ennyindo gifeeko nnyo kuba omubaka byali alaga paati esooka eteeka okubeera ku ttaka yasonga ku nnyindo
emikono gino bwe giba gibeera ku ttaka ku sujud giteekeddwa okuba ku levo yaki y'ebibegabega. Naam, engalo zino ziba zitunudde mu qibula, amaviivi nga go tegalina njikunnyonnyola kungi, ebigere bino n'okutama ku maviivi hatta ta'tadila paka n'otegeka nti ndi ku position ekola etya. Ekirala bannaffe abamu era nga nayo nsobi, bw'oba ovunnama baka sallallahu alaihi wasallama wakati w'omutwe n'amaviivi yalekangawo space. Hadithi ezimu zigamba nti nga n'omwana gw'embuzi omuto gusobola okuyitamu wano bwe guti. Toweekuniza bwoti okujja kuga tuli mu mbeera tuli bantu bangi wantu wafunda osobola okusaala bwoti, naye bwe kitabamu ekityo weewe space. Naam, weewe space. Otebenkere mu kuvunnama, otule wakati w'envunnama ebbiri. Okutebenkera wakati w'envunnama ebbiri jangu era oteerere mu position nga bw'olaba ntudde, so si Allahu akbar n'ogiramu katono bwoti n'oddayo. Bangi nnyo babikola, agiramu katono bwati, oba si ekyo n'atuula ng'olaba ali ku matiritiri, musajja wato omukazi watu, ensala si ntuufu kukibala nga ddala oli mulamu. Abamu era bavunnama agiramu Allahu akbar n'agiramu katono bwati n'addayo. Abadan tujja kutuuka mu wajibaati ziri. Mmanya ntya nti ntebenkedde, tujja kituukako insha Allahu tabaraka wa taala. Bw'omala n'oyimuka n'oddayo waggulu. Bw'oddayo waggulu kola byennyini bye wakoze mulaka ekoze etya esoose. Empagi nazimenshonize zonna, kati mbadde ngenda mpitaayitamuko kulaba nti sinaba kuzimensioninga zonna zimalayo, naye katuzilistinge mu ngeri y'okuzoogera insha Allah. Empagi esooka tayib, twagambye nti empagi ey'okusooka kuyimirira, ey'okubiri kuleeta takbiratul ihram, ey'okusatu kusoma al-Fatiha, ey'okuna kutama ku maviivi, ey'okutaano okutambula wakati w'envunnama ebbiri, okutambuluka okuva mu kuvunnama, ey'omukaaga yes twazimensionize ebyo mbadde nkonako bikoone ku ngeri ya kugaziya. Then wajibat ndoza tugenda okukomako insha Allah. Wajibatu sola nazo njagala abasiraamu bazimanye nga batulabye empagi. Wajibu nze nkiyita kuliikiriza, wajibu ze ziriikiriza empagi. Empagi okusinga biba bikolwa nga tahiyatu ya wakati al-Fatiha omugitwalidde ne tahiyatu esembayo, biba biki bikolwa. Nkiddamu nti empagi okusinga biba bikolwa nga al-Fatiha omugitwalidde, twala salaamu okutwalidde ne tahiyatu esembayo. Wajibat okusinga biba bigambo ne tahiyatu ewakati mugitwalidde. Kati wajibati zino zezibeera muki mu mpagi. Wajibati zino ziri 8, nazo ngenda kuzilistinga insha Allah tabaraka wa taala. Soka tuzimanye esooka yeriwa at-takbiratun ada takbiratul ihram, takbira zonna ng'ojjeeko takbiratul ihram. Takbiratul ihram yo eyina embeera yaayo ndala. Takbiratul ihram ekisooka nti yo senga omuntu ayingira mu swala neyerabira okugireeta, naam eswala yaba tagiyingidde. Wano nno baganda bange wenjagala ensonga eno tugiteeka omulaka. Omuntu yena ataleese takbiira eswala batagiyingidde tu. Takbiira empagi esooka, naam tugireeta jamia hurufiha, enyukira zaayo zonna ng'omuntu ali mu position yakola ki yakuyimirira. Katukiragemuko wano katono biidhini taala. Takbiira ekuyingiza mu swala enyukuta zaayo zonna nti paka qura'u ti Allahu akbar ozireeta oyimiridde. Kati waliwo omuze naye ngera kuva butamanya nti mulimu baganda baffe abamu basanga imaamu ngaali ku maviivi, okiraba najja buzibu ati mangu speed
Allahu akbar ekyo tekiriyo. Naam, asanze imamu kumaki oba musanze wonna olwokuba ayagala asange eraaka ajja bugizibwa nagira bwati abadan. Amateeka gagamba gatya? Leeta takbiras biri, esooka abasanze bali kumaviviga nti Allahu akbar, eno gireete ngokka. Tuli fenna niwankubadde nga riwaya ezimu zigamba nemwemala, naye ekisingako okuba ekirungi leeta mmeka? Biri. Esooka eno ekuyingiza mu ssala gye tugambye nti ey'omupaji nti Allahu akbar, Allahu akbar. Bali okuva wansi ku mavivi si musango gwogenda okufuna ate nga takbira tokoze otya, togirisikuba esola obugiyingiramu buyingizi. Bwoba togiyingiddemu mu mateeka kitegeeza Allah tagenda gikkiriza, nga bwogenda ogivamu mu mateeka togiyingira mu mateeka. So takbira zonna ezitujjulula okuva ku kiyungu ogenda ku kiyungu, ezo zonna ziri wajibu. Wajibu eyokubiri at-tasmi', ogamba nti samia Allahu liman hamida. At-tahmid rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayyiban barakan fi, ye wajibu eyokusatu. Wajibu eyokuna subhana rabbiyal azim. Wajibu eyokutaano subhana rabbiyal a'la. Wajibu eyomukaaga sualu lmaghfira rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'adini warzuqni. Wajibu eyomusanvu at-tashahhudu al-awwal, tahiyatu akoletya esooka okugituula. Wajibu eyomunaana aljulusu litashahhud, okutuula kulwa tahiyatu eyo. Kano kakulu kikwatagana ne wajibu. Wajibu yonna muntu buli bubiri. Wajibu yonna kwezo zitwogedde subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal azim, rabbi ighfirli warhamni wajburni warfani, tahiyatu ya wakati. Naam, ebigendo ziramulako bino bingenda okwogera bikwata ku wajibu ezo zonna. Wajibu yonna bw'ogyerabira n'ogiyitako olagirwa odde emabega amakulu oginone bw'oba tonnatuuka ku mpagi eddako. Wajibu yonna bw'ogyerabira n'ogiyitako olagirwa odde emabega oginone bw'oba tonnatuuka ku mpagi eddako. Era bw'odde emabega n'ogituukiriza, envunama ez'okwerabira zijja kubaawo luvannyuma lwa salaamu. Wabula bw'oba ng'obadde omaze okutuuka ku mpagi eddako todda mabega. Wabula bw'oba ng'obadde omaze okutuuka ku mpagi eddako todda mabega, ogenda bugenzi mu maaso. Envunama ebbiri ez'okwerabira ojja kuzinvunama nga tonnaba kutoola salaamu. Wajibu example ya wajibu eyo wejja okutegerekeka ye tahiyatu eya wakati. Tugambe nti wajibu yonna bw'ogyerabira n'ogiyitako ebbanga ly'omala nga tunatuuka ku mpagi eddako dde mabega. Bw'oba otuse ku mpagi eddako todda mabega. Kiteeke mu memore nti waliwo wajibu gye nayiseeko naye amateeka teganzikiriza kukola ki? Kuddayo. Kati for example lwaki kino kisinga okutegereka ennyo ebiseera ebisinga. Tugenda ku wajibu eya tahiyatu neya ruku oba sujudu tutera tugyogerako naye nejo yetera okubaawo ebiseera ebisinga. Obadde oli ku mpagi eyokusatu, mpagi eyokubiri tutwatula magharibi, ogenda okunoneraka eyokumeka. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar rabbi ighfirli warhamni, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kati mufo ky'okutuula ne weerabira empagi eddako ng'ovudde wali wansi kuba kwesimba kutandika kusoma al-Fatiha. Sibo guli? Kati ne weerabira tahiyatu eya wakati gye tuyise wajibu. Batugamba tahiyatu eya wakati ebalibwa mwani? Mu wajibu. Tahiyatu esembayo ebalibwa mu mpagi. Kati obadde oyimuka bwoti n'ojjukira wano wonna amateeka gamba kudda, wano komawo na wano komawo na wano komawo, kasita omala okwesimba olwo empagi eddako ogituuseemu, don't come back. Kisse mu memory tahiyatu ya wakati sikoze ntya. Example na jenjo okuwa Allahu akbar subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ebyo bigambo byosaana okwogera. Naye munange bw'otuuse wano muna ebizibu byensi bwe tomanya kiyinza kubaawo. Bw'otuuse wano olowooza birala. Tutegeragana? Wano onakomawo osoma ebigambo, nawe nokomawo osoma ebigambo, kasita omala okwesimba oba tokyakkirizibwa.
kitugambe nti senga wajibu ojerabira ebyo ebigambo byetwogedde empaji eddako ngomaze okuva wano kuba kwesimba gama samia allahu liman hamida nga nti wano okomawo osoma ebigambo nawano okomawo esoma ebigambo kasomala okwesimba todda mabega kisame mumere nti ebigambo wajibu gyenkoze ntya gyempiseeko lwaki toginonye lwaki toze mabega ti amateeka gaŋŋamba ti wema ntuuse mu mpaji eddako sidda mabega katoze mabega nemumere gyekiri genda mumaaso neswalayo katuli waggulu soma alfatiha olukulako esembayo allahu akbar samia allahu liman hamida allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ngosoma tahiyatu nga tonnatoola salam vunama meka biri allahu akbar subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya al-a'la allahu akbar soma ebyawano rabbi ighfirli warhamni wajburni paka gye bigenda allahu akbar subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya al-a'la allahu akbar then tola kiki salam aga mateeka kyegatugamba singa munanga otula tahiyatu mufu kyokuvunama otodde ki assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah werabidde munanga walibadde ozivunama before awo wenyini woba ovunamira era eswala allah tabaraka wataala ajja kubeera nga agikkiriza so okulamula kwa wajibu kweko point eyo katugiddemu insha allah yasobola okutegereka obulungi tugambye nti wajibu yonna bwojerabina nogiyitako olagirwa odde emabega oginone bwoba tonatuuka ku mpaji ekola etya eddako walaba oba era bodde emabega nogituukiriza envunama z'okwerabira zibaawo oluvanyuma lwa salaamu wabula bwobanga obadde omaze okutuuka ku mpaji eddako todda mabega genda bugenzi mu maaso envunama z'okwerabira ojja zivunama nga tonnaba kutoola salaamu omuntu yenna bwaleka ekimu ku ebyo byetulabye naam tasome subhana rabbi alazim naam mu ngeri y'obugenderevu eswala yefa naye singa akyerabira bwerabizi ateekwa okuvunama envunama bbiri ez'okwerabira nga bwe tukiraze wabarakallahu fikum so nga genda kumaliriza omusomo gwaffe guno masha allah bino bikulu omubaka agambye sallallahu alaihi wasallam thumma sujud vunama hatta ta'tadila sajidan thumma rka kutama ku mavivi hatta tatma'inna raki'an ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائمة vunama otebenkeremu kuvunama kutambuluka otebenkeremu kutambuluka wesimbe abange manya atya nti nesimbye ntebenkedde tukimanyi bulungi tumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakutamanga ku mavivi yagambanga subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim riwaya endala zigamba subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi oba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li oba subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ebigambo ebyo tubyogera emirundi esatu. Emirundi esatu wobimalirayo kitegeeza nti eyo empagi ogituuseeko ekulabye naawe ogirabye olw'ensonga nti ebigambo ebisatu ekigambo subhana rabbiyal azim emirundi esatu gikoze kitya giweddeyo. Giteekwa kuba esatu minimamu ne bwe guba gumu. Ekyabulidde ekimanyiddwa giba esatu. Wabula osobola n'okusinzaawo naddala ng'obadde oyagala esswalayo okola otya oginyirize munfuna bannange. Kyokubiri nti waliwo okubanga bakusaaza imaamu yayinza okubanga totegedde gyasomye naye nga gwe egijja egimu bwosala olwewo nga imaamu bwaluddewo ojja kusoma emirundi nga 6. Abaffe giteekwa kudda kuba gyansoosooba abaffe ntekwako makwesatu tugamba ti alhamdulillah imaamu yaba akunyula. Imaamu yaba akola atya akunyula. Gwesoma eki subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Okulwawo kwa imaamu
senga kibadde ng'ebigambo ebyo jjemu nga 7 si mutawaana kyo kimu. Ekyokubiri, don't bother yourself okubala. Tebatugamba gwe soma paka lwanagamba nti samia Allahu liman hamida. Ekirala bannange barakallahu fikum, emirundi 3 woogimalirawo oba omaze okutebenkera ku mpagi gy'oba olimu. Ekyo kijja kukola ku sujudi, kijja kukola ku rukuu. Kati waliwo adhikaari ezimu nga tera kuddiŋŋanwa nga samia Allahu liman hamida, oyinza okukomaawo bwaba imaamu aluddewo rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayiban mubarakan fih, ayinza era okulwawo rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayiban mubarakan fih mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Inshallah tujja kufulumya ekitabo gye bujjako mu maaso eyo tubalage adhikaari zino abaffe ekikomo kyazo zikomawa. Abamanya bamu batulaga wezikoma nti subhana rabbiyal azim olwobwangu ne bayaga nti omuntu asobola okwongerako. Ekyo tukyogera ku muntu nga alaba imaamu yalwawo, tolowoleza mu swala, sigala ng'osoma ekigambo kiri bwekiba kyakumavivi, bwekiba kyakusujudi paka imaamu lwanajja omutwe gwe ku ttaka oba paka imaamu lwanakutambulukuka. Kati empagi ezo tuziriikiriza naki? Nakubeera nti ekigambo kyogere paka imaamu lwanakola atya, lwanakutambuluka, oba gwe kyogere emirundi 3 ne bonaaba ogiyisizaamu, si tteeka giteeka okuba gya nsobi ate si buvunaanyizibwawo nti ogibale, wabula gwe luwaawo kyolaba nga kyekyo. Ate ne bwoba imaamu nga gwosaaza osobola okuyisa mu 3, naam si kibi, niye oteekeddwa okuba ate nga olowooza nnyo okuba nobwokola otya bwosaaza kubaira essola. Ate ewanvu yekisusse aye nayo mubaka tagikkiriza sallallahu alaihi wasallam. So empagi zino barakallahu fikum okusobola okubanga essola yaffe etereera, kiri nabbi kyagambye sallallahu alaihi wasallam nti thumma ruka' hatta tatma'inna raki'a, kutama paka lwonaatebenkera mu kutama wogambira subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Esatu wegiggwerako oba okoze otya? Oba otebenkedde. Esatu wegiggwerako oba otebenkedde. Ekirala nti wajibaatu zino n'empagi bikola kinene nnyo ku swala yaffe. In fact byebizimba eswala. Kyobula ngo mpaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kola bwotyo mu swala yo yonna, bw'onaakola bwotyo fakat tammat salatuka, eswala ejja kuba ekoze etya? Ejjudde. Bukitegeeza bw'oba tokoze bwotyo eswala yo ejja kuba tekoze etya? Tetuuse, era Allah tajja gikkiriza. Tugezengako nnyo okulaba bannange barakallahu fikum okusaala jamaa zino zituaddaba, zitugunjula, zituteekateeka. Omwanadamu ne bw'aba alina supiidi efaanagana etya, ebbanga lyamala nga asalidde mabega wa imaamu ajja kutambula ne supiidi yaani? Ya imaamu. Kuno okwagala okusaala wekka kye kituleetera emitawaana egyo. Swala gisala nkuba ejja, ebigambo tebiwera, okutama ku mavivi nga atakutamye, kuvunama kyekyo. Lwaki? Nti oba olina kyogoba. N'ekirala bannange barakallahu fikum tugezeeko nnyo nga batusobola okulaba nga tusalira eswala mu budde bwayo. Ekitupapya kusaala kikeerezi. Bw'onaaba osalidde mu budde kijja kukusobozesa okusaala sunan, otebenkere bulungi muzo. Kijja kusobozesa okusaala furud, Allah zeyatulalikako, otebenkere bulungi muzo. Osobola okulaba nti alhamdulillah nawe kennyini okakasa nti okoze otya? Nti osadde. Tosaala soka nti oba njiddemu nabange etatuuse nyanguye nnyo. Lwaki otuuka ku mbeera efaanaganako bwetyo? Tukimanya abooluganda barakallahu fikum ti eswala eno Allah gituteekako emirundi 5 mwalimu ekyama. Eswala Allah gitulalikako emirundi 5 mwalimu ekyama. Ate nebanga eswala Allah tabaraka wa taala agilalika ku buli muntu yenna kabeere mulwadde, kabeere ng'ali mu safaari, kabeere ng'ali mu hijja, kabeere ng'ali luddawa, okuggyako abatono ennyo. Omubaka byagamba abatasaala sallallahu alaihi wasallama, ng'omukyala agenze mu hayid, ng'omuntu agudde eddalu, ng'omuntu ali mu kkoma takyamanyi biri ku nsi, n'ebbanga ly'omala nga obwongo butegeera nti nkyali mulamu, amateeka gagamba okusaala. Wabula ekyawukanamu kiki? Osadde otya engeri gy'oli omulwadde. Ezo z'empagi ne wajibaati. Inshallah tabaraka wa taala ndowooza enkya tujja kulaba ku kye bayita sunan, ebya sunna mu swala biidhinillahi tabaraka wa taala. Eddala mu swala mbajjukiza nti ku programu tulinako ekitundu ekyokubiri eky'esswala olunaku lw'enkya era obudde bwe bumu.
ate era ne ku lunaku olw'Essande inshallah tujja kubeera n'ekitundu ekyokusatu nabwe kityo katweyambise eddakiika zino 8 ezisigaddeyo tufuneyooko ebibuuzo nga 2-3 tulabe inshallah kuba Sheikh akyali naffe ebibuuzo ebisinga tujja kuba tubyadressinga oba tujja kuba byanukulwa mu darusu yaffe n'asemberayo ddala naye wabawo ebibuuzo ebiri agent seeka asaba okubawuliza inshallah tabaraka wa taala nga siwanvuyiza tugenda kusaba Fahad ibn Muhammad ounmutinge obuuze ekibuuzo kyo mu kiseera kino. Assalamu Okay, vyobira bijja kola inshallah taala. Njoga buterevu? Okay. Ekituufu. Tayammum oba okutayammama oba okwesiiga enfuufu kikola omuntu ali mu mbeera state etamusobosa kufuna ki mazzi oba nga mazzi gasobola okuba nga weegali naye mulwadde. Musawo yamugambye nti amazzi ogira ogaleka for 3 or 4 hours oba 1 day abajja kuba atayammama oba ayinza okuba nga mpewo ddala esusse ogw'omulamuzi mateeka gamukkiriza atayammame alyoka asaale. Barakallahu fikum. Naam, Sheikh tweyanziza ebibuuzo bibino byeyongera naye katufune Namirembe Jane Rahma. Namirembe Jane Rahma. Unmute. Assalamu alaikum Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Sheikh mbuuza nti kakati ffe abali ebweru titukolera mu nnyumba ya Muwarabu mu mbeera y'okusaala ajja kugamba osaalira eddakiika 3-5 nkola ntya ku mbeera y'okuba nti ogambye buli kingo nnino kinnyikiza ne mu mbeera y'okufuna esswala? Okay, barakallahu fikum. Kakati omuntu wabanga asaala yekka mu njogera y'amangu nti aba yeefuga esswala esobola okubeera nga nyimpi naye ng'ewera. Nyimpi naye ng'ekola etya? Ng'ewera. Neebala okuba nga nyimpi n'okuwera tekola etya? Atewera. Ekitono ennyo ekigambo subhana rabbi al ala bw'oba osobodde okisoma ku maviivi kijja kumala okusinziira ku mbeera gy'onnyonnyodde n'emirundi 3 gwe muwendo ogusookerwako n'olwekyo esswala gifunze sula soma nyimpi subhana rabbi al ala nibwo kuba mulundi gumu kasa kibeera nga kyonnyonnyodde era bwe kito bwe kifaananye kyetunoonya kubeera nti osaala esswala nga nyimpi ate ng'ewera ebeere nyimpi naye ng'ewera kikulu ekyo bannange. Barakallahu fikum. Kugamba aleme kuleka byabwatteeka nampagi olw'okuba bamuwadde eddakiika ntono. Nyimpi naye ng'ekola etya? Ng'ewera. Naam, tugenda kusaba Rajab. Faddal. baziseekanga ekyembadde mbuuza nti mu mbeera ye tulimu ababakozi nsobola okubeera nga nkolera Kampala nibako nga sijja embeera olugero lwera lugwamu obusu oja ku kintu okwo kuba ate nga nokokiyatazeewa. Rajab, tugenda kusaba oddemu ku kibuuzo ekyo. Kyembadde ngamba seeka nti nsobola okuba nga gyenkolera walako nogyembeera embeera nojja nga olugoye nerugwamu wuzu nkola ntya ku ssala z'emisana ku biwaka nzirayo kiro. Okay, ekigambo ekyo era kibuuzibwa emirundi mingi. Ekisookera ddala bannange barakallahu fikum, Allah waffe ono yatuwa amagezi okugakozesa
mu bintu ebisinga obungi. Era omwana adamu asobola okutetenkanya bwe kiba nga kikwatagana na byansi obulamu n'abuyitamu. Taibu kati omwana adamu bwabanga bwatyo bwafaananye engoye zonoonese talina wayinza kuzoolezaako, talina wayinza kubeera nti mpale esobola obutagijjaamu naye nooyiwawo amazzi ne watukula. Kola ekyo bwe kiba kiganye, bwe kiba kikoze kitya kiganye, alhamdulillah making sure kuyinza okuba nga amazzi oba kubisiwe jingo oyo ate oli kumukama otojja kimutegeeza khalas musabe kati mukama wange ntifunye obuzibu nti nja kuddayo nga obudde bukyali oba maama mulwadde muwe ensonga gyolabanga ejja kusobosa okuddayoko okola otya ogatte dhuhuri nani ne asiri osale dhuhuri ne asiri mu budde bwa asiri ng'enjuba tennakola etya tennagwa. Kyentegeeza mu ekyo kinti koma kozesa obwongo weefeeko sijja kugamba kola kino kiri nakiri naye making sure nti ofuna wotukuliza olugoye lwo osaale kiganye ku luno lweddayo kanga obudde bukyakola butya obukyali ogatte dhuhuri ne asiri olwekubasonga nti ekizibu ekikutuuseeko aye nekyo kinaabaawo nekyo kyabaddewo osale amagezi okulaba nti essola z'obudde obw'emisana toziyingiza mu budde bwa kiro okujjako nga kiremeredde ddala nga bwoga nti ogezezaako keera ate jjaamu akoze atya akulemeseza. Ekyo kiyinza kukyesanga mu buwangazi bwekiza omulundi kiki bumu inshallah Allah tabaraka wataala ajja kusonyiwa osaala obudde obw'ekiro. Barakallahu fikum. Naam, tuyinza obutasobola kumalayo bibuuzo naye tugenda kusembyayo ebibuuzo bibiri inshallah tupikinga at random. Kati katufune ye Mariam please unmute. Mariam osobola okunyiga ku screen yo akagamba unmute. Alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ndiyo omukazi asobola kusujudu ng'ayambadde nikaabu. Okukola ki Mariam? Nsola n'oluvunnama ng'oyambadde nikaabu. Mashallah kitegedde. Naam. Akkirizibwa okusaala nga ali mu niqaabu nga ekyenyi kiriko niqaabu naye kisingako okuba ekirungi kuba ebiseera ebisinga obungi abakyala basaala bokka siba guli kati niqaabu yagijjeko naye ne weebeerako essola ebeera ntuufu kiringera abaami naye nga seeka enkofiira muzigye mu byenyi omuntu okusaala nga kyenyi kyange mukirabye okusaala nga enkofiira eri mu kyenyi si musango ate amaviiri lwaki togabikkulago kitegaragara yes naye niqaabu eno nti bwe mba njambadde ne sigijjaako nsobola ogivuunamirako ye osobola ogivuunamirako niwankubadde nga ekisingako okuba ekirungi ekyenyi kubeera nga kiri kibikkiddwa. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Seeka mbuuza essola ya ishaa'i eggwako saawa mmeka? Ayiwa barakallahu fikum. Ekigambo ekituufu nga kyekiriko hadithi entuufu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa salatu lishaa'i ila nisfi llayli essola ya isha annyonnyola ebiseera byaki byesola mawaqitu sola naga nti nesola ya ishaa'i ekoma ddi nisfi llayli mu kimu kyakubiri kyekiro. Isha ekoma mu kimu kyakubiri kya kiro so si nti egenda paka mambya kusala so ekoma saawa 5 kitundu paka ku 6 obwo budde bwayo okuzira ku hadithi tetuka kufajiri alala tetuka kufajiri hadithi entuufu bwizito bwezigamba. Barakallahu fikum.